Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Tutandise. Tukwaniriza tukwebaza okuba ng'otwegaseko lwa mukaaga. Buli lwa mukaaga ke lutuuka bwe pa ng'omanya nti omwagalo w'abangi atuuse. Omulengera bwe yeetereza. Uli otya? Badulaga bandoza Mr. Lugonvu emba mugenda osomesa yennyini aba yeetegese kubanga yasinga okubeera atende. Bwe bigamba byayi ebyo binnangira wano olulangira lwakuno. Wambeera mu comment nti ng'olaba nti ne Mr. Lugonvu alaka yatusinga onnyimirira olugero. Lyendeze mba mulaba nako wano. Oli otya? Ndi bulungi. Bitambula? Bitambula ddala bulungi. Tuweereza. Ali atya omwami? Mwami talina ttabbu. Mmakola. Akolera ddala. Naga omukyala gwe baatuuse. Kugirina nkani maridadi wali well equipped gobo olina ekikyankalanya mu system. Sekukyankala nandi mukuma mutindo. Aha. By the way, nabagala okuma mutindo. It's good. Emotoka ogikolanga service. Nebanga teddi. Tolinda mmotoka kufa. Tolinda kufa. Nze sikanika nkola service. Wendi. Ate go balaba nafuna munga go lukyoto wano. Gye bayita Lugonvu's Show. Buli lwa mukaaga tubeera Dr. Aidah Nassolo. Tutunulira bya bulamu. Olwo n'abakubatiza erya Ssenga. Dr. Sissenga. Ate siri wahabo. Era si wahabo. Dr. akebeza byuma bya kizungu, ajjanjabisa bya kizungu. Dr. ayina ebbaluwa z'obwa Dr. Walabye abantu abagala okusoma ebintu byo. Tandika essomero baaba. Basome. Tutandikira essomero. Kawala kange kasooka. Abantu baagala nno. Ne government eremedde tukolera essomero. It is very expensive. Wosomera imaging mu Uganda wano it's only Makerere University ne Mengo. Wokyobola tukyali batono abakebera. Ebyo bya imaging. Ebya imaging, yes. Scan, X-ray. Tebali buli wamu. The schools wetaaga obukwakulizo bungi olina okubanga ogenze ku A level n'okola biology, chemistry, physics ne math. Biology, chemistry, physics, mathematics. To qualify. Atabiyita. Ngupowa. Bwomala bisoma. Kati nganze nakola biology, chemistry, physics ne math ku A level. Ne mbiyita. Bulungi. Ne enrolling nga ngenda nenkola clinical medicine. Unosoma just kusoma kujjanjaba. After noleko qualifying ogenda kusoma imaging. Toba mukauba musi. Nedda mukwana. Wowe busomesa ano ayinza ogaba nze kimu kukintabula era abantu kibasinga okutya. Oyogera bugezina kanti eyo methodology finsoka. Ubijja nga tuwali kuwana. Era abantu balowooza ojagenda ku Google oteekemu osomerewo. Nyina kyenjagala okubuuza. Emyaka gy'omala mu ssomero ng'osoma ebintu bino. Wanga tubinyonnyola. Emyaka gy'omala ng'osoma the anatomy and physiology of your body. Nga nsoma nti testaka eri wano, ntwalako epididymis, blood eri wano, connectinga wano, liver, kidney, the gallbladder, the pancreas, system ogisomera ddala paka eri munda. Sijiyisa kungulu. Tolina kyomanyi. Ate ffe abakebera olina okusomera ddala liver. Omusajja wabanga alina entula tezenkana bakiyita batya? Nga tezenkana anti. Munene endala ntono. Twagamba oyaba ne hydrocele gye bayita empanama. Hydrocele. Ne kuli kufinga kuli. Omukazi wabanga amala ebbanga lya myezi 3 agenda mu nsonga n'amala emyezi 2 ng'agenda kizibu kyekyo. Amenorrhea. Mwanyi? Absence of periods, amenorrhea. Kakati Mr. Lugonvu olaba ekintu kino. Linda mukatini. Oli yabadde abuuza nga tunagera na ku byaliro. Oli ng'abuuza. Mbuuliza musawo. Tugenda kugwa mu ntata.
omukyala myaka emeka wagambira nti kati bino ebyobupiira akina na family planning mbivuddeko naga nti myaka emeka kwenyina okwesumulira nga nze ndi taratibu obojja jangu nga bwoli I think gyokomako okufuna olubuto nga kyo ne bwotagenda ku gundi omukyala omukyala twagamba osukka emyaka 35 nga mukadde twagamba tumita grand multipala grand oba grand mother era obango ine myaka 35 nga Tonnazaala goba mukadde teweesomera kuba nombunze sinayagala bannange oba olina ekikyamu ku mutwe because oba osusizza emyaka gy'abamaama wangi 30 omukyala by 24 kale ngeri gye tusoma olwa mu ssomero myaka 24 olibadde otandika ozzaala so that by myaka 34 omaze wangi yes naye mu buyivu n'okunoonyereza ko mwakoze myaka emeka gy'osemberako noga nti tewakyali ssuubi lya mwana myaka 5 50 yakukyembuuza ow'emyaka 5 aba takyagenda mu nsonga ow'emyaka 5 asobola okuba nga ageze menopause oba nga tannaba naye bw'aba asobola okuba ageze menopause nga takyalwala bw'aba akyalwala aba n'emikisa mingi nnyo egifulumya amagi enkone nga n'amagi mafu bwe abazaala abaana balina Down syndrome ng'obugi bwonna tebukyalina content ekola mwana ku myaka 5 asobola okuzaala bulungi nnyo naye ow'emyaka 5 omwana gw'ozadde abeera myaka 5 omukyala asobola okufuna olubuto nze mulinawo nno ali current ali lubuto lwa myezi 6 alina emyaka 5 ekitegeeza ow'emyaka 5 tota nti sikyakozesa family sobola kufuna olubuto osobola bulungi nnyo ofuna olubuto singa system yo ebanga eritambula bulungi because omukyala asobola okutuuka myaka 5 ng'akyagenda mu period abalala myaka 35 n'amala period serious yes gye bali bangi yakoma okulwala ng'ali 35 nimu akoma okulwala ng'ali 40 naye by 40 suubira menopause ebejja obudde bwonna ku myaka 35 nga takyagenda mu nsonga yes abakola ekyo 35 takyagenda aba yalwawo ogenda mu period tuyita late menaka kitegeeza omukyala yagenda mu period ng'alina emyaka nga 17 omwana atandikira ku myaka emeka okugenda mu nsonga myaka 11 ennaku zino atandikira ku 8 but akana k'emyaka 9 kagenda mu period ekitegeeza nti kyangu nnyo omwana emyaka 9 okufuna olubuto omuntu agenze mu period ng'obudde bukyali aba ajja kulwawo ogenda mu menopause bw'ogenda ku myaka 8 mu periods kitegeeza osobola n'okutuusa emyaka 5 bw'okyagendamu kyokka bw'ogenda ku 17 35 osobola ogenda mu menopause reason hormones zo bayira gwe omuntu aweza myaka 17 tannabagenda mu period tewuba bulwadde tewuba bulwadde naye aba aluddewo tugita late menaka is the starting of the periods kati buli waalwawo ogendamu ekitegeeza ajja kwangu ogenda mu menopause hormones ze zino ntono era ayinza ozaalayo baana 2 period nebula era kati kiba tugambire ddala ekitegeeza nti bw'obeera muwala n'olwawo ogenda mu periods it's better yangu ozaala abaana katonda bwakusaasira n'ofuna omusajja ennaku zino tebikyaliko ennaku zino muli ku kintu ekikasanfuna nzaalamu nagambye omulembe ensonga tekyali kuya kasanfuna ensonga tekyali ngimale genda ku kidaala nzaalamu kasita nenfuna olubuto kubanga nze ngamba abakyala kiruma nnyo okubeera n'omwami waliwo omukwano gwange alina ekiwala we baali si kibi nti oba nkiyisa kiwala naye kyali kigimu akinyirira kirabika bulungi kati nga bakyali mu byakwedeetinga biki kati ekiwala nga kirina mukwano gwakyo nga mukwano gwa gayon kati bu audios whatsapp kati gayi oli mukwano gwakyo amuweereza ka audio mwanyi kika nti ne bwakola atyo ngenda mutega olubuto wakiri mufunemu omwana yes wechattira gayi we yattira conversation yamugamba nga ndodokula nti nzija ng'ategedde agala mutega olubuto kati abasajja ennaku zino ino okubeera abasajja bagezi
ate omulembe guno gwaffe mubi nnyo kubanga nze ngamba abakyala omukyala agamba musawo sinnafuna ninze bankuba embaga nofune gwenzaala ne mugamba mukyala kiruma nnyo okufuna omwami n'akuwasa bulungi nnyo n'obulwa omwana at least ennaku zino omukyala okubeera n'abaana tebalina taata si mawulire kubanga n'abalina baatatira osanga nga maama yalabirira ennaku zino fe abakyala buli omulimu gw'abakyala kukola era omukyala ye atayagala kukola ye alina ekikyamu kiruma nnyo oba n'abaana bo okola ng'olina abaana okimanyi musawo nti kati omukazi ogenda ku poliisi okulopa nti omusajja talabirira abaana bange ne poliisi egamba labo genda okole labirira abaana bo kubanga ne gw'olwopera akulira ensonga z'abaana nga mukyala yalabirira ababe yagamba tolina serious gwe ekirungi omukyala agamba musawo gwe nzize waliwo yakundagiridde onkoleko nze gwe nnaasanga enkwaso ngenda zinoonya musawo gwe nkolaako tombuuza nga taata w'omwana we namukolako n'afuna yazaala mu 2019 omwana mulenzi nangamba musawo ngenda kuwa ente naye mistake gy'olikola mu bulamu bw'ensi kwe kumuza taata w'omwana tomumbuuza ye yagamba nkolaako nja kutoba n'enkwaso ngenda zinoonya twaziramuzaako n'emulago nga package ya $2 mwezi ey'enkwaso enkwaso zaki ez'omusajja like okay ate nga ye kiki anti bazitereka yabulwamu ebakako anti yagamba kati ate ngenda kutandika okunoonya omusajja ampa enkwaso naye tuziramuzaako emulago za bbeeyi tugamba kati kiki yayagala sex yali ayagala sex naye nawe omanyi abasajja bayinza okukutawaanya naawe genda ne bw'olina muzaalemu ate yali alina ye ayagala mwana alina emyaka 4 mugumu talaba mwana emyaka gigenda abaana betusanga nga omubuuza omukyalo omwana we yali ye Davis Trevor nti eri ekitayo lyesonyi mwana we yali ye John Sisi ya Brendo ng'anoonya ekikamu wano wetulaga tekiriiwo kubanga ate abakazi mukayinango yagamba kimu nti nze ebyokulabirira tobifaako mwana wange nja mwerabirira yagamba musawo ku birthday yagamba musawo ngenda kuwa ssente ojje nkimanyi obeera busy naye tonyiganga ku kigambo kya tata wa mwana ekyo kyesonyiwe n'enkwaso gye nazijja saagala muntu ambuuzaayo naye ekikulu nafuna omwana jjukira fe abakyala obutazaala edda kyalinga kibanga kikolimo obanga disgrace omukyala okubanga tozadde kati ate kiruma nze bannange musalugo omusaasira omukyala atalina mwana kubanga kiruma mu bulamu bw'ensi waliwo aweza emyaka 35 nga nti sinayagala kuzaala mbalina nno nga tanayagala era bakulira mu kampala nabeesiriwaza anti okuyita kwesiriwaza because you're growing ate 35 wetandisa okufuna ebizimba fibroids etugenda okwogerako oba otandisa ofuna era abakyala abasinga musawo nziza 36 n'akafumbirwa n'okulanga ebizimba byameramera dda wadde azanyira with age because myaka 24 n'abaana ye beerinze ng'ekooye 25 tandika okukola ebizimba 26 27 ogenda okujja kwa 35 nga biri biti omwana talina waakulira ng'ebizimba ebyenyimba ebikulemesa okuzaala omwana walwawo era 35 awoza tannayagala tamanyi because toyinza kweta myaka 24 paka 35 teri musajja kwana wafiirwako mbwa abafuna era ne beebaka ne bahabinga sex naye tanayagala kuzaala tannalabawo omusajja mutegeevu gwasobola kuzaala omukyala because nze fukamira wansi osabe Katonda omanyi ebintu bino ebisinga bibeera mu butamanya toyinza settinga goals ng'omukyala paka myaka 37 batemuli mwana kati ebikiyo byoba okola sasa tebagambe nti olina ate ogenda kwekana sente zibalemye okukola kyekisinga okuneewuunyisa yes obeera nga nze musawo zaala bw'okola ng'olina nekyokolera ate ontegeewe tabuli mwaka ndeeta myezi 6 ate naatera okuzaako nedda kakkanamu olina obeera example abakyala benkolako abanoonya abaana nga musawo banange tuzaamu amanyi otujja wano byokola gyebirizaala naye enewe infact kyogedde nze mbadde sikimanyi nti omukazi kasita atuusa ku myaka 35 okufunako okw'omwana kutandika okukalubira ddala era abasinga okututawaanya bebeeja emyaka oba okyali mu 28 tuguluba naawe because
naye 35 jukira oli mugura yo a risk mother kyovala akyala tebakyasindika nnyo baana abakazi beeteeka nnyo mbu nsoma nnyo agenda okulowooza okufumbira myaka 3 otuuka amagumba gonna gakapawadde takyasobola kusindika mwana oba omufunye because it is okay okulongosa n'ozaala omwana naye kiruma nnyo ate okulongoza okugyamu ebizimba tonaana kuzaala ku mwana Linda okay owezezza emyaka 35 mu kifo ky'okugyamu abaana bakugyamu gazimba ate tutandika okukola ku ky'omwana. It is very painful. Kifo ky'okugyamu omwana atandika okugyamu ebizimba okoze ku bantu bangi ennaku zino ku research gwokoze kubanga bangi bajja ba couples omwana abuze omwami anenya omukyala ebibwaka bamwetise Nazaala agamba wali ebintu byaffe bamulamu bamutabukidde ojuza bujuza toyi waliwo family enkopi waliwo family enkopi ojuza bujuza toyi toyi zagamba za ku muzigo mukyapangisa mulimu ate wali apartment abo omwama wafe alina sente asobola ku apartment kuzaani sente aganya okuza tannamala kuzimba nnyumba naye bakupeeka omwana omukyala atambudde abakyala bazunga mufaayo nina kyembuuza era obiwulira nti ntambudde buli wamu omwana awuze ngenze mu church ngenze mu masabo to what percentage nina omupya gwenkozeeko olwaleero sefunano tandika somesa netugenda somesa batandika omukyala azze nangamba musawo nnoonyezza omwana aze ku nsi wano nagenda bandagirira eno buli wiiki mbadde ngende Tanzania ng'essabo naye nga buli wemba ngenda buli wiiki asooka kuyingira sanduuke omusawo omuganda yamugamba okufuna omwana tulina okukwambululako ebintu ebikulemesa okukola ki okuzaala omwana kati nga amwebasa mu sanduuke n'amugamba bwe nkola bwe nti pa ng'obuukamu mu sanduuke kati nga buli yakagenda emirundi 3 kati abadde yeetamiddwa mukwano gwe n'amulagirira gendako ewandegeye bakukebereko oyo omukyala tebamukeberanga nako kumanya what is the problem alina emyaka 38 naye awoza omwana abuze for 8 years atambudde mu masabo agenze mu church bapasita yabakoowakowadda agenze ne mu ssabo kati omusawo omuganda n'amugamba naye oluyingira sanduuke nga yeggala ng'amugamba pa tavaamu kati omusawo omuganda amugamba ekikulu bwe wampita tovaamu ekitegeeza bikyakulemeddeko naye bakusibiridde mu sanduuke ogenda tumanyiddwa agasajja naye mbuuziza tosobola kukozesa common sense wo n'ogamba nti bansibidde mu sanduuke ngenda kuwulira nti ekiri wabweru naye amugambe ogwasooka ebintu byakugaanirako era bwe mpita tovaamu mpulidde nga ngamba abantu bannaye bakyabuzaabuzibwa olw'obutamanya ogenza omukebera genza omukebera the right tube is partially blocked or right partially blocked or left lwazibira ddala mu kuwunyera kwe kwawunyedde ng'atambula enseke zeeyongera kuziba because if it was earlier before enseke zino zaali badde tezina blockinga completely abadde ajjaberanga ne infection nze bandoga infection musawo infection ya spreading anegenda mu nseke nga bwe twayogera luli bwe yagenda mu left neyitawo kyetuyita left hydrosalpinx ne luziba infection negenda mu right neleetawo enkovu abadde ne peritubral adhesions wabbali wa enseke nga kuliko obukovu okitegeera kati infection zino zabadde ajjanga alwala consecutively zamulekera ki damage naye ono abadde abeeranga ne infection ng'anywedde habo bwe yakyawa habo nagenda mu church buli pasite Kampala wano yagendawo bwe yakoowa church neyeesogga essabo. To what percentage bwogerageranya abaami n'abakyala kati nnaku zino muwendo ki ogusinga obugumba? 50% women 50% men. Ekitegeeza tewakyali musajja alina lukusa kunenya mukazi butazaala. Research n'ogenda ku Google ne bwogenda wa alaga infertility is in 50% men 50% women. Ate every 6 couples mubeeramu 1 couple if battling with infertility. Bw'osanga omwami n'omukyala lugonvu, omwami n'omukyala mbabazi, omwami n'omukyala kubeerako kapo emu abanoonya omwana. Ku buli kapo 6? Yes. Kuliko kapo emu battling with infertility. Yes.
ate kigenda kyeyongera every now and then kubanga 50% y'abaami tebeewaddeyo kutegeera nti naye nze omwami anenya omukyala. What is the problem? Naye omukyala ankubiddeyo nangamba musawo mukebera n'abaami mukwano gwange wamukebera naye nze musawo nazaalako omwana naye ono omwami alabika talina nkwanso kubanga agenda okumala talina kyaleeta. Kati talina kyaleeta anenya ate omukyala nti tafuna lubuto. Okitegeera kati zino kyo zituyambyeko okugenda nga tusomesa abantu but 50% in men balina cases nyingi za infertility. Awo tujja kutuukawo leero tugenda kumaliriza obaoliawo cases z'abakyala za infertility. Twagenda okumaliza nga twogedde ku ndwadde zalinga 2-3. Twayogera twasookera ku ovarian problems ezikwata amagi, netwogera ku ovarian cysts, netwogera ku polycystic ovarian syndrome. Twabagamba omuntu otegeera nti alina polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian. Twagibanyonyola luli ne tubagamba poly means multiple, more than one. Obugi obusukka mukamu nga bujja bungi naye nga tebukula. Multiple polycystic, cystic bwe bugi obwo obubeera mu ovary. Ovarian in the ovary. Syndrome, a collection of signs and symptoms. Ye syndrome. Kachitegeeza signs obeera ne signs 3. Ekisooka obeera n'ebirevu. Obeera ne hairy body. Osanga omukyala nga alina ebyoya mu kifuba. Omukyala wakyo obeera n'ebyoya mu kifuba. Alimu olusajja lungi. Alimu olusajja, yes. Hirsutism yesooka. Ekyokubiri amenorrhea, omukyala nga amisinga periods. Ekyokusatu tugambe obesity. Ekyokusatu olaba ng'ogejjerera. Omugejjerera ogwo oyinza okugejja olubuto ne lusinga akabina n'ogejja ebigejjere ebitategeerekeka oluusi ogejja obubeere sina mabeere naye nga olina engeri ofunyemu ekibiri ky'abasajja abo ebisajja ebyo biba bigezze bwe biti. Eyo besite kati eyo ezisatu ye syndrome eyo gyetwagamba eremesa abakyala ofuna embuto. Ntwogera ku kyokubiri zaali pelvic inflammatory diseases. Ntwogera ku arthritis, obuwuka okujja nga butambula ne butandikira ku mabwa n'abaana ne bugenda mu nseke ne bugenda mu kabubi akanabaana ne bugenda mu nseke ne bulyawo oluseke oluusi ne butuuka ne magi ne butuuka mu magi. Tugenda baddiramu just tukuba recap sobola otandikira awo olwaleero okulaga nti mbujjukira kankulabe we butandikira bwemala okuba gundi nkulage. Twagamba this is the ovary, and a right fallopian tube, and a left ovary. Tuina right ne left, neno left fallopian tube. Katwagamba uterus erina parts 3, erina kye tuyita perimetrium. Ntibajja bijjukira bino. Erina kye tuyita myometrium, the uterine muscle. Erina kye tuyita endometrium. Kana ka endometrium kano kali temporary. Every month keeyubula omukyala n'agenda mu period. Omukyala ogenda mu period we toyiye magi. Amagi go gaba gavaayo dde eno ku nnaku zize twayogerako 14. Akabubi kano keeyubula singa wabanga enteri kivuddeyo kaba disappointed ne kayiika. Era olaba nga tekayiise manya kakwasizza. Katukomewo. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe.
Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzija, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Nateete opposite All Competitor Station. Essimu noti 7756 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company. Let's build the future. Nkyali nawe kyali nange tuli ku Conversation. Tukyali ni Dr. Aidah Nassolo ne banafa aba Wandege ya Imaging Center. Tukyatunuulira obulamu bwo. Gwe Munnayuganda ali eyo. Bantu bangi ennaku zino bakaaba, bangi bandoga, nakola embaga yange ne bigaana. Abamu babeera mu 40s, babeera mu 30 something, naye batugambye nti omukazi kasatuuka myaka 35 okufuna olubuto giba gitandise okubeera zzaala wa Uganda Cranes, okufuna n'obutafuna. Kubanga batugambye nti omukazi abeera ayinzigidde Grand Maltipala. Naye nga byonna mu byonna tulinde banafa ba Lwengo General Hardware abagamba nti kulwa ebizimbisibwa eby'omulembe ojja kwekwata Lwengo General Hardware basange Katende na Mutamala kilomita ziri 3 zokka okuva mu katawuni k'e Katende ku ludde Nakawuka ojja kuba ngo basanga bali awo ku main wennyini bw'otuukawo bagambye nti bangambye nti muyina ebizimbisibwa eby'omulembe bako olina site mu Mpigi, olina site mu bitundu by'Ejjandira, olina site mu Maya, olina site mu Katende, olina site mu Bulwanyi, olina site e Nanziga. Genda ku Lwengo General Hardware bajja kubanga baguza ebizimbisibwa eby'omulembe ate ebbeeyi yaabwe ya busuubuzi. Nammwe abalina zi hardware mu bitundu ebyo mugende babasuubuze kubanga babiyina. Essimu kweri ku screen eyo gy'olengera wansi ojja kubanga ate obeekwata ebintu bibeerenga bitambula bulungi nnyo. Beba Lwengo General Hardware. Ate mu kuzimba Focus Construction bajja kuyamba okuviira ddala kukuba plan okutuukira ddala ennyumba nga ogimaze. Beekwate obeerenga wejjako stress eyandi mu kuzimba bajja kuba material ndi mu kuzimba ate omusenyu bagubbye. Focus Construction bwe baweekwata bijja kubanga bikwanguyira. Dr. Aidah Nassolo yatuwa Lwamukaaga tubeera naye bw'anaatwongerayo lala inshallah kama ajja kuba twagaliza ebirungi ebyerere naye tukyalina Lwamukaaga. Nja kusomesa tumaze wano watugamba this is the vagina wano omwami wayingira waita omwami bw'ajjanga alina obuwuka agenda kubuleka wano ugende ku cervix ndeka gwe kusomesa kati gwolina bya luzungu nze nyina bya Luganda abuleka wano kumumwa gwa nabaana gye bayita cervix. Singa abuleka kumumwa gwa nabaana n'otabujjanjaba n'olowooza nti bujja kwanguwa okuvaawo bugenda kujja eno mu kabubi. Wano kumwagana baana buleta kito cervicitis, inflammation of the cervix. Okitegedde? Kitegeeza nti bujja wano. Singa butuuka wano n'otabujjanjaba bugenda kujja wano paketi wakati akano? Salpingitis, inflammation of the fallopian tube. Jjukira nti ejjibu eriva eno likoma wano ne lirinda sperms zimu. Yes. Sperms zigenda okujja zisangawo obuwuka. Tebukyasobola kufatalizinga ggi. Obuwuka? Sperms tezikyasobola olw'obuwuka obuliwo. Environment wano ebeera harsh, abantu babeera obuwuka babeerawo ebbugumu. Twagamba era omuntu alina buno obulwadde abeera ne fever every time aba mulwadde olusujjasujja. Obuwuka bwe bubeera wano mu tube wabeerawo omuliro tuyita omuliro. Omwoluganda akiyita nabbuguma. Nabbuguma akiyita nabbuguma. Naye kati obuwuka bwe bunaabeera bukozinga inflammation ye damage. Kati damage eno webeerawo wano sperms olujja zikoma wano tesobola kuyingiramu eyo. Sperms za ntondo n'eggi lino lijja kutuuka wano lirinde sperms ziri live. Kyenga bw'onagamba oli mulamu gw'oyingire wali omuliro naawe obeera otyayo oddayo eno baluusi ne zifa. So that it inhibits fertilization to take place. Ekitegeeza ejju linajja wano ligenda kulinda limaye dissolving in the body. Ejju elijja ejju limalawo essaawa 48. Those are 2 days. Ennaku bbiri okubeera wano mu tube okulinda enkwanso okusobola fertilize. Kati welirinda nga teriraba nga li absorbing by the body. Wezibanga wano zizibye terisobola vaayo eno kugenda wano. Naye omuntu ali eyo agenda kutegeera atya nti nze
obuwuka bwayingidde mu cervix. The signs and symptoms of those pelvic inflammatory diseases. Ekisooka ky'ogenda okufuna obuwuka olunayingira wano mu cervix ogenda kufuna kyetuyita blood discharge. Omukyala jjukira bulidde wano omubwa ogenda kufuna discharge erimu olusaayisayi. That is a brown discharge. During sex or even not sex. Jjukira olwedde the cervix erina inflammation. Obuwuka bulidde omumwa gwa nnabaana. Bleso kye tuyita cervicitis. Kati omwami ne bwayingira n'akoona wano omusayi nga gujja. That is a brown discharge. Waliwo obubwa wano. Era obubwa obwo obuwuka bwe buli awo buleetawo obuwundu. Kati obuwundu obwo buvaako blood. Nobeera nga ne muba mwegatta ofuna blood. Ne oba discharge egenda okufuluma mu mumwa gwa nnabaana evaayo n'obwo obuwundu n'ofunirako brown discharge, blood discharge. Bwekasitola discharge ng'evudde mu nnomo oba omanya ofunye obulwadde buno. Kati obunaava wano bugenda kwambuka bugende mu kabubi ke tuyita endometrium. Eno part. Endometrium eno era nayo egenda kuba obuwuka bugenda nga bugirya. We buli ate wano bwo kitabuka nti ogenda kufuna period ng'erimu ebitole. Clots. Omusaayi ogenda okubleedinga ng'omukyala nga blood evaamu ebitole. Kubanga eyo nga si musaayi nga oyinako okwatako nga ne bubwokanyizeeko. Kana akawubi kagenda okwoyubwa olwedde nga kalwadde kalimu obuwuka. Omusaayi gubaamu n'ebitole ebya black. Dark clots in blood. Ekitegeeza omukyala yenna bw'aba alina fulumya omusaayi guli fresh. Bw'olaba ng'otandise okuvaamu ebyo ebisaayi ebyo ebya black, ebisaayi ebyo n'okuwunya biba biwunya. Genda okugyamu paadi ng'owulira ekisu. Omukyala actually abaami be basinga okunkubira nga baripootinga ensonga zino. Musawo omukyala wange ali mu nsonga naye bannange ekivundu tufa. Abaami anti abakyala bo babeereyo nga tamanyi. Anti omukyala oyagala okwefuula nti omwami yambi yetalaba ate abaami batya okwogera. Ate abakazi balaba nnyo bawulirana nnyo. Baami batya okwogera agamba ko omukyala agamba sawo ngina mukuleetereyo naye omukyala tufa ekivundu naye tomugamba nti nkugambye gwe mukoleko omukyala omunterereze. Omwami akwagala omulala akola tondeka nnyo. Kati omukyala endometritis eno agenda kufuna pass discharge. Kubanga obuwuka bugenda kuvunzaawo wano afulume ebivaayo nga biringa amasira. During period. Tali mu period. Agenda okugyamu nneka ng'erimu ki yellow discharge. Ekita pass discharge. Yellow kiba kitegeeza endometrium ene ejjudde obuwuka. Kati eba ejjudde obuwuka obuleetawo n'okuvunda. Walabika omuntu alina amasira wano wabeera waluma wabaamu ebya red n'ebya yellow amasira. Gajja kuvaawo wano ku endometritis. Era obirabira wano kungulu gwajjeemu nnika tojja kutegeera nti olina endometritis. Nze agenda okukebera nkugambe mukyala munnange ng'ate waliwo ndabawo endometritis kyogamba nnikayo eriko ebya yero oba ebamusawo banaye bamu n'ekisu nti ate kati mukulaba wano okwange because ku scan ngenda kulaba there is fluid collection in the endometrium. Oba kana akabubi ngenda kugamba the endometrium is thickened, measuring this with fluid collection. Buli wenalaba fluid eno ngenda kugamba na endometritis. Kati nze bwenjiraba ntegeerawo nti olina okuba ne pass discharge, olina okuba nga periods zikuluma. Omukyala talina kuluma nnyo periods. Okuluma periods tuyita dysmenorrhea. It is a medical term called dysmenorrhea. Kati ate bw'oba oyina buno kawubi kagenda okweyubula n'amabwa ng'olyoka okaba pain. Era bangi bagamba nti banenze buli nangenda mu periods mpulira obulumi bummalawo. Kati oyo wano era mugenda omukebera nga at least alinamu ekikyamu kuno. Kati twagamba salpingitis ye agenda kufuna lower abdominal pain. Katugambe wano gulu waliwo akawago zino zendira. Atandika okulumizibwa mu ndira nga pain ne bw'atuula bw'ati. Ne bw'akolola bw'ati ng'awulira okutujja. Ng'awulira bimuluma. Ne ono bw'ati agenda kuluma omugongo. Actually omugongo gwe gusooka. Because system eno tudde ku tuyita pelvic floor muscles. Ebinywa ebiyita muno. Kati bwe bunaaba n'abaana eno jjukira egenda kuzimba. Bw'ezimba ng'esindika ebinywa nga bisindika omugongo. Ng'otandika okulumizibwa tuyita back pain. Omukyala ono kati gwe obubonero obwo
nze nagamba abakyala banoonya abaana baba n'ebino ebizibu bagamba numwa omugongo omwana ambuze numiziba mu ndera omwana ambuze nabuguma yate oba abantu bakkiririza mu habo simanyi lwaki ngenda kukola ku research Africans bakkiririza mu habo nabuguma agambye nti lyebbugumu eribeera mu kaseke kano buli obwadde buno buleetawo ebbugumu era nawe omukyala oba obulina obeera ne fever era obeera otuuyanirira kubanga olinamu inflammation mu mubiri kati omuntu agenda kunywanga habo tamanyi kiki exactly what is the numa mundira naye akanya kuwuta habo sooka ogende bakukebere omanye nti nno nywa habo wa salpingitis nti owaayi wa habo bankebedde ng'enseke zino zabadde obulwadde babuyitawe bati wa habo kwanga eccupa ye ng'amanyi exactly kyajjanjaba nti bannaye bankebedde nga nina polycystic ovarian syndrome amagi tegakola ki tegakula naye era omusanga bampadde ebidagala by'amagi kusembeza amagi naye nga n'amagi gasembeza olwedde agayina the problem is with the tubes obuzibu buli ku nabaana eno kati bwe obubonero obumu twayogera buli ku ovarian cysts ebizimba ebijja ne bikula eno kyetwagamba osobola okufuna ekizimba nga kirimu ebinnyo nga kirimu ebiviiri kyafiiramu omwana giba naye nga lyagaana okukola kye lirina okukola kati ono ye ategeera tya nti no yabifunye era ajja kufuna pain ku side ajja kufuna period oyinza ogigendamu ennaku 2 oba 1 n'ekitundu nga pain nga period ntono ono alina bino ebizimba because your system teflowinga ng'omukyala bw'alina flowinga yes kubanga ti bino ebintu baliira omwami agenda kuyingizayo wano penisi ye owulire pain kubanga agenda kuyingira wano kino kijja kuzimba kikolebwa ekiti binnuma bwe kizimba kibeeranga ekituuse wano ku vagina bwe kiti ono omusajja atu agenda oyingira wano yekoona kuno kiruma kiri muluma n'omukyala bwe yesikade weejoli nti bakujja mwekadisizo ogumu ku mirimu ekyakola oguma bugumi naye nga wano ofa kati mbuulira era zino enkwanso zigenda tutuuka wano tezina obstruction already tezigenda kugendayo leero tugenda tutandikira ku fibroids byebizimba mu nabaana ero ndowooza lulimu ku nnimi buli omu zagamba buli omu kyagamba naye olina ebizimba mu nabaana fibroid kigambo bakiwandika bwe bati kitegeeza fiber fiber kitegeeza the uterus eyina muscle eyo gitwagambe myometrium kati buli mukyala bwolwawo okuzaala okulwawo nakuwadde emyaka 22 kasitosuka 24 oba oluddeyo omukazi yanizalidde ku myaka 24 25 32 ng'omala 35 olina obanga okivuddemu ekyokuzaala nno omukazi bwa 35 aba akuze lwakwekaza omukazi 28 oba otandise okaddiwa lwakwekaza naye tubatandisefe okulaba singa nali musajja nga nkwana sikukwana ng'owezezza 3 oba mukadde emyaka 24 naye ate kati owa 24 yesi kito naye n'obwongo buto kati nze ontwalawa ne mukadde redde ani abadde akweyibyemu gwoli mugambe wana meseji erina gyebadde eradda mukonko waliwo yakubya akasimu oba yaweereza akameseji kati nawe tubana gye bantwala emyaka ejjangu wedde gyayita sagamba erisajja eraga nti wenkomerawo ani musawo bamutwala ate eyamutwala naye talina tabu olina kuyitawo awo nga yamutwala alinako ka damage naye kiriya centimeters tulimu 22 per second kati fiber eno fiber ennyama gye tuli eba fiber so kati ebizimba bino buli woonaabanga system ogirwisizza jjukira omukyalo ogenda mu period wabaawo hormone giyita estrogen ejja kati hormone zo zijja zikola fiber negenda tandika okuzimba ennyama yejja n'ezimba kati kino ekizimbye ennyama eno egenda kuvaayo ejja eyingire wano lindamu kati ennyama eno mukakuba kano yabadde smooth yabadde smooth ng'eri milimita 3 nga etandika okukola agagondogondo ng'okyogedde bulungi ewabadde olususu ne wazimba kye bayita fibroid fiber and enlargement ekitegeeza fiber eno ennyama egenda kugamba naye eno nga tewali kijjayo
nga bitandika okukola bwe biti. Eno tugiyita subserosal fibroid. Tuziwa amannya okusinziira ku location. Kaakati eno egenda kuzimba mu nnyama eno. Tuyina kye tuyita fundal fibroid. Eno ye fundus ku uterus. Uterus erina parts weddanga bwenzoogerako. Ejja kujja ezimbe wano. Ekinyama kino kizimbe wano. Eyo fundal fibroid. Ekijja kujja ennyama ya kikole bwe kiti. Eno tugiyita intramural inside the uterus. Tuyita subserosal. Ejja kuzimba bweti. Katuyina fibroid era subserosal eyo sobola okuzimba bweti nejja nenyigiriza akawago. Eyo fibroid eyetawo okufukafuka. Kubanga ezze ezimbye bweti nefuluma. Bwejja nefuluma enyigiriza akawago. Tekatasobola tereka musulo. Eno fibroid yekasindiikiriza zigenda zijja zimera mpola. Kuba n'ebizimba 6. Nali gambye bikulagako ebizimba 25. Nali gambye oba nakyere nja balagako tunaddamu okugira. Yes. Yavuddemu ebizimba 25. Nze nabalako 2. Bagasalawo obusazi ne gavaawo. Ku scan nalabako 2. Naye nga bibeera ebizimba nalabako 2 bagenda okusala nga birimu 25. Neba nerabidde nte nali njagala bibalagako. Ne bagabajjamu. Kati bigenda bikula mpola. Omutalizo n'okuba ne subserosal yana intramural ng'ayina pendaculated. Pendaculated kitegeeza kize nekikola bwe kiti. Kati ekizimba kino kikulemesa batya okuzaala because mulimu ebizimba ebiremesa n'ebitalemesa. Kati kino kize kimeze bwe kituyita pendaculated. Kifulumyemu bwe kiti. Kijja kuya kinyigiriza enseke, the tubes. Kati ekitegeeza gitegenda kuvaayo kuyitawo wano. Kubanga waliwo obstruction ya fibroid. Kati ate submucosal zino ezimera munda wano. Omwana tagenda kusobola kuyitawo kujja kuyingira mu kawubi kannabaana. Kati ekitegeeza fibroids zino zigenda kukola obstruction. Nga tosobola kugamba nti nno omwana agenda kuvaawo wano ajja ayingire mu kabubi kano. Talina na waayita. Waba Katonda akuyambye n'olufuna lugenda tuuka wano ng'ebizimba biri bwe biti. Omwana agenda okukulakulamu bw'ati ng'afuluma. Kye tuyita cervical fibroid ejja n'etuula wano. Kati ate eno mwami oluteekamu amazzi gakoma wano. Fibroid yasalako system n'egiggala. Eno yo balina gijja mu bujja. Ate it is a very risky operation. Okujjamu. Naye omukyala addeyo ne beegatta but ng'alina obstruction kino kituddeyo bwe kiti pa. Era cervical fibroid tulina kye tuyita cervical polyp. Kaba kazimba kajja ne kazimba we kati wano ku mumwa gwa nnabaana. Era we kazimba kano kalemesa spams okuyitawo ne ziyingira okunoonya awo we zifiira ne zikomawo. Kaakati bino bijja kujja omuntu ng'aluddewo okuzaala. Jjukira abamu baba bagezaako dda tunoonyezza omwana n'abula ebizimba okukola ki okujja. Kati oyo yaba alina biri twasoose okwogerako. Actually wonna gye ne tukebera ne mugamba amagi mwegali enseke namu enseke zo zikebera okutegeera nti namu enseke tezikeberwa sikaani. Era abantu kambagambe olajja nagamba nagenda mu sikaani bagamba buli kimu kiri nnomo. Sikaani ejja kulaba amagi, ejja laba polycystic ovarian syndrome, ejja laba fibroids, ejja laba naye enseke zikolebwako x-ray. X-ray tugiyita hysterosalpingogram. Hysterosalpingogram. Bagiyita HSG. Bakyala bagimanyi. Hysterosalpingogram ejja tuyingiza eddagala mu luseke tuliisa mu vagina ne liyingira mu magwa nnabaana ne lijja eno ne tusomera ali ku x-ray tulabe oluseke luno lwaziba oba lulamu. X-ray yokka yekebereseke. Scan esobola okulaba oluseke luno is only and only oluseke lulwadde nnyo kuze lulwala ennyo lugenda kuzimba. Awe bijja tulaba. Swelling. Yes. Kati kino ekya fibroid buli mukyala anoonyezaako omwana alibadde okebera n'omanya sirina fibroids because buli woolwawo ziba zijja. Zisobola okujja mukyala yazaalako abaana 2 n'alekerawo okuzaala. Okitegeera. Kisobola okujja mu bakyala
nazaalako omwana omu owokubiri n'ambula osobola okubifuna bisobola okujja mu bakyala nazaalako abaana basatu naye kubanga ni myaka 27 kati nina emyaka 4 nina ki 5 ezo kati obubonero twagamba ojja kufuna tuyita dysmenorrhea painful periods omukyala alina ebizimba ajja kuba aluma nnyo omugongo because binyigiriza system yonna ojja kufuna tuyita menorrhagia heavy bleeding ng'omukyala abulidinga nnyo olw'okuba nti bino ebizimba bijja ne binyigiriza kano akawulu kannabaana ofuna irregular periods bino omukyala nga talina nnaku aba ayinza obba atudde awo agenda osituka ne zijja oyo alina ebiseera ebisinga aba ne fibroids zino aba ne menorrhagia heavy and prolonged periods nti ojja kugenda mu period nga nnyingi ate ng'olwamu bebakyala agamba nze wemera period endwamu ate n'emsawo emyezi 2 sigendamu ngenda okugendamu ate era n'endwamu. That is a sign you have a problem. Katugenda ku kirala ekiremesa abakyala okufuna embuto okyo tuyita endometriosis. Endometriosis kitegeeza wabona omukyala wano twagambye akawuka n'abaana kabeera luddawa kabeera wano. Endometriosis kitegeeza ectopic endometrial tissue. Ana akawuka n'abaana kajja kusituka kaveewo wano katambule kagende nga myaka tutera keketambuza kalagawo kajja kuvaawo kasobole okugenda mu kovalo kasobola okuva wano kyabulabe nnyo n'okuddakitta nti akabubi kannabaana ka it is ectopic endometrial tissue. Ectopic kitegeeza shifting from the right place. Kajja kuvaawo wano akabubi kannabaana kagende kakayinza okugenda mu luseke ne kavaawo ne kagenda mu magi mu ovary. Kati endometriosis kitegeeza akawubi kannabaana kavuddewo ne kagenda eno mu magi. Kati ekitegeeza tosobola kufuna lubuto kubanga kano akawubi kannabaana gyolina okuwulira olubuto lukuliramu era n'abaana ogirina naye akabubi akakuuma omwana wo munabaana ke katambudde batugambye 1 buli bantu 7 omu alina endometriosis. Era mwegendereze nnyo abakyala abalina abaana omwana walumanye periods. It is the major cause of dysmenorrhea. Dysmenorrhea painful nga periods kuluma nnyo mu baana abato ne bakyala abakulu. Buli magamba naye nti nali sirumwa naye ennaku zino nnuma periods. nina kyembuuza singa nkalabukiranga mangu nsobola okukazza oba kagenda kaba kagenzi anti we kagenda kati olaba we kanajja n'akawuka kagenda kukola ekizimba kibaga ekiti tugiyita ffe ku scan tugiyita chocolate cyst. Kati nze ngenda kwogerawo nti wa scan there is a well defined thick walled ecocomplex mass. Nze ndabyeyo ekintu ekizimba eno ekyefaananyiriza akawubi kannabaana ekitegeeza bw'ogenda okebera nogamba the endometrium is not seen in its place. Olina okubeera bwe togirabye eno ekitegeeza yasitukawo nekolaki ejjeeno twagenda kukaso nga bagijjayo eno neddamu ekulira bwena okozi wage nti yeeyabya neddamu neekula every month endometrial line eddamu naye singa kakutana nevaawo kijja kulemesa okufuna omwana. Tosobola actually mukumbako naye akabonero akasinga obunene ye periods eziruma ennyo because kati bala ogenda ku shading ogenda mu period naye gye kava bazaali kavaayo n'obulumi obuyitirivu era namukikoze ne ku mukyala n'aŋŋamba ye ableedinga mu mukundi kati endometriosis agenda ogenda mu period eno wansi aba ableedinga n'omukundi nga guvaamu omusaayi. Akawubi kannabaana kashiftinga ne kadda eno nga mu mukundi kasobola okugenda mu byenda kasobola okugenda ne ku mutima akawubi kannabaana. Yes, all that is endometriosis. Ekiddako bakulongoosa nakajjayo nosobola okuzaala omwana. Anti tuli kwogera ku nsonga ki eziyinza olwanyisa omukyala omwana omuto primary and secondary infertility because this one can be a primary and secondary thing. Nti ow'emyaka 2 akafuna ow'emyaka 4 akifuna. Yes, osobola okukifuna. Biki ebisinga okuviirako ekyo? Kijjabuzi
Yes. Chikutomera butomezi. Tuyina endometriosis ne adenomyosis. Adenomyosis akawume kannabaana kano ko kavaamu ne kajja ne kayingira mu nnyama. In the uterine muscle. The endometrium shifts bijja ne yeesogga muno. Ekitegeeza nabaana eno neezimba. Ogenda okuwanika the uterus is bulky. Ezimbye nabaana eno. Lwaki ezimbye? Akawume kayingidde mu uterine muscle mu nnyama ne kava we kalina okubeera. Eyo adenomyosis. Tomukombako. Obulamu buzibu. Obulamu buzibu ate kati fe abakebera tulina omukisa nti bino byonna osobola okubinyonnyola ng'obiraba. N'ogamba this is adenomyosis. Oba otaasizza omulwadde n'omusawo. Ekitegeeza nti kyandibadde kyamuvunaanyizibwa buli mukazi obutasukka myaka 2 nga tebamukebedde ku kitundu kyekyo. Kati abantu basinga bajja fe tubeera mu bantu ababadde ekino ekitundu kyaffe kibeeramu n'okuyitibwa abantu abajja waffe nga bwe kugamba baba batambudde mufunye kapo nemugezaako mwaka mulamba ate mufuna mwana. Watugamba nti infertility is a failure of a couple to conceive after a full year of consecutive mukyala wo aba ali above 35 olinda mwaka myezi mukaaga naye bwe kaba mu myaka 3 awo 25 omwaka mu kutambuza naye jjukira abaana ennaku ze babala nnyo infections. Naye era wakitugamba nti nkuba kyeyo tosobola kumanya mukazi wo bamugumba oba si mugumba kubanga temufuna budde bw'having sex for a full year. Because bino ebintu by'okuto guno omulimu omusaalugw'omu gwa Katonda ogw'okutonda. Katonda yagwesigaliza era tewali munnasayansi yenna neoba osoma nnyo ebitabo tojja kumanya ggi weliyingirira nkwaso. Prosesi y'okutondebwa teyagimanyi n'oba oyagala nnyo. Naye kati iffe tugirawa biki ebiremesezza omulimu guno? Because enkwaso Katonda yakutonda ozirina ozitadde mu mukyala zirina okugenda eno nezisizika neggi nebyetonda nebiyingira muki. Ekitegeeza nti omukazi bw'ajja n'omukebera osobola omuga nti amajigo malamu. Amajigo gali ogalaba nako nti this is your egg. Omusaba amagi gange zino lyerisooka lino lyeryokubiri. You don't have an ovarian problem. Naye wano wano ogalaba nti naye wano mu luseke wano you have omuweza okugamba manya wanaweza okugamba sinabagezaako nnyo naye omwana abazze mwagala tayagala kugamba nti gye bali aye bino ebintu bijjemu ndowooza okwematira. Uganda nga begeziwaza kugamba agenda ku Google najja neyeefuula ye eyasoma kusinga kwegamba ajja nagamba nasomyeko oba nina endometriosis. Si mu bubi lwaki mbuyite bugumba ndowooza kinene bbula ly'omwana lwaki ebbula ly'abaana lisinze nnyo mu bayivu. Mbadde ngenda kudda mukazi abasomyeko omulwadde ajja nga I've been married for 2 years and my husband is around. I've been to Christmas. That's all about my husband. I'm happy. I'm happy. We've been together. I told them when I tried clomiphene for the first month. Clomiphene because it looks so much. And I was reading on Google and there are some tablets called Letrozole. I've tried them. What's Letrozole? Letrozole peke zimluksa maji. Kati Google eno mtajana nateekamu lwaki sifuna lubuto. Ne bakuwa ebimu. Ne bakuyira. Kati Google n'ogamba naye nga bw'osomesa wano naye ogamba ensala yagadde ku endometriosis oba gye nnina. Ensala yagadde ku ovarian cyst naye nina pain oba gye nnina. Kati ngagamba ng'agenda agula empeke ku pharmacy. Naye zino empeke zimpe. Omwezi agumira tekikwata ng'akwata ogwokubiri ng'akimira tekikwata olujja ng'agamba for the first month I tried this. Second month I want to read, you know, this condition, those PIDs
PID sweet ya. How big inflammatory diseases? What now money no money? Now money. Remember, I don't know what you're going to do. Na makatia wakwatira musimu. That's so like a conversation never exit. Hello. And then today we PID. What's the PID? What was the kebera kwenye mamba? Olina gastritis tugeze inflammation of the stomach. Weetaaga omusawo w'ebyenda ng'akusindikayo. Mulimu omuntu gw'okebera n'ogabula oluusi omwami system eno esaana omuntu eyakuguka urologist. Nabagamba si urologist. Urologist yali. Omusajja yakuguka mu nsonga z'abaami. Kati gwe tuli kwa nsonga z'abaami? Nze nakuguka mu kukebera. Okay. Okitegeera. Kati bw'omala okunkebera. Bwe mmala okukebera. Engeri gye zirwadde zaasomebwa n'ozitegeera era z'obeeramu eddagala lyankuwa. Kubanga kaabe galina kaabe muntu waawa ajja kusooka kugamba genda kukebera. Kati nze kukebera bamusindikawo gwakebera gwakebera gwe ng'omusingi awo gwali mu maka. Kati ekikuyamba kwe kuba nti wasooka ku general medicine kusoma busawo eddagala n'obulukebera. Kati bw'obitono gani I'm specializing in this. Kansooke nkukebere manye ekituufu. Kati nawe atafuna lubuto. Kasooke tukebere exactly what is the problem because bekukebera bw'olina fibroids. Nze nkugamba ezaali nnyingi. Nga nze sirongoosa. Genda bakulongoose. Ebisimba babimira eddagala. Eryahabu? Ery'ezzungu. Ezzungu gyeri. Naddala nga bukyali butono. Era bw'okutegeera nga bukyali butono you can fight them. Naye ate osobola okubeera nga ebizimba obiyina naye nga tomanyi. Kyekyobulabe nga tomanyi nti obiyina. Buno obubonero ogenda obufuna nga ekizimba kisanga eddagala. Bwe twogeddeko obw'ebizimba painful periods oba heavy bleeding oba kubanga olumizibwa ofuna back pain bwe bujjira kibaleeti. Ate n'aligambye omukyala ogezaako emyaka 2 nga tofuna mwana so kugende wakebera ebizimba kugende wakebera system. System ye ino banga ine kikyamu nze nabagamba abaana abato myaka 13 omwaka kuba afuna olubuto myaka 12 aba akagenda period nga system eri sharp Maridadi mistake age ngafuna omwana kati gwakaba tusinanga asatu system wajumisa dda efuna infection eriaweeko abamu babeerawo naddala abakazi abasoma tafuna 6. I don't have action. I don't have a husband. And now I want to enlist a baby. Taina na mwana. Please, I'm sorry. I'm a boy that can't have sex. No sex before marriage. Yeah. Adabu. And you 28 years you're not having sex. System your child have 6. You're not having sex. Your system, yeah, ebizimba bizanyira kuku agenda tuuka akukose ne maani yukira omusajja akutwala essimu eyo yani etava mu gundi bagitugireko efuuse ekizibu bagyetuke essimu efuuse ensonga agenda okufuna omusajja ngaali 40 years amukubye embaga jjukira terikomba because omusajja oba vigilant omukyalo nobakako n'omuwulira talina ekizimba aba akaluma muliwa muno omanga kongo omuwulira during sex osobola okumanya omukazi aw'ebizimba yesebo nze najja somesa baana osobola omwebakako n'omuwulira ekisooka eri wansi naawe ogenda owulira okuwona ku kiyinja yes olina ekintu kyobeera okonako gw'omwami kale akwasajja watobimanyiyo singa nali musajja nzema kutegeera kati jjukira ono agamba no sex before marriage ekyo suteyo kalisizo embaga ogikubye otuuseeyo nga system okkiriza omusajja okuba omukazi embaga katannaluza kava nze n'omukyala ayagala ennyo katonda era amusaba omwenzi yakatonda ndi sirias yagula omulimu gwenkola ne mukyala njagala nnyo katonda era naye kyekintu kibulamu because mwaligezi of getting into marriage namwetegedde sex is part of marriage si kyebuli kimu mu marriage abantu balowooza olw'okuba nina mukwano gwange nasoma naye mbulabi wa lugobozikyeyo omusajja yamukwana matuso akigera nabeerako omusawo omukwano gwoyo omusawo ne basula mu ruumu bwe bati n'amusuza wansi tojja kukumba
tumaze kosi mwaka mulamba tukutte ogwokubiri nga kiki mukusooka gena mbazadde mbale tukyasoma nonosoma katonda nagamba naye kati nina kuddamu nange nkyamaanyi omuwola yamubasa siba wansi nga wagenda mulumbinozize by mistake ku ttaka toyinya buliri gwe kati waali tazaalanga mwana omusajja ye yewasiza otambula nobivaako sikakubadde musawo sikakubadde mwagala nyo siina kafa namulekao yagenda okuvaayo kufaidwedera kwange kati tanafunira musajja bawana kati okitegeera mulimu emyaka egituuka nga you must have kyekiri kyetwagambye nti waliwo emyaka egituuka ng'oli kwa jjajje nze nfesh mwana kasitanfuna apeegwanso nze bugambe njagala nnyo katonda era nsaba nyonebyotolimu sibikiriza kati ekyo kyalino sexifam oba ofunye omuntu oba omwagala banange olumu kankuulire abantu balowooza wokuba empete n'ogenda mu kyaki kyekigenda okukola obufumbo nothat nze kankubulire waliwo yali agamba simanya wakirisooka okyale waffe nze mbadde ku mikolo egy'enjawulo egy'okukyala omusajja nagaa nti nze ekikazi nkiteekamu neŋŋenda nkyala nemwebaka ekyo kati zimumu kati olowooza nti omusajja okujja wamwe n'akyala ate gwe abasinza okufiirwa lwaki abakazi kino kankibagambe musawo temumala gakkiriza abasajja kujja wamwe mumbuuze lwaki waswala ng'akuleseewo kiwala kya gundi bakyala n'enkoko byagaana waswala olwopapiriza okuleeta omusajja gwe muteneetegeera wammwe musawo nalisadde kasooka agende waffe badde ndowooza ekintu kino kitandikirako mukwamu ate abakyala omukazi bw'aba akwagala ekyogogatezofunamusi akwagala kuva ddala mu mutima takulembeza bintu sooka ogende waffe ekyo kijja actually nagamba abakazi kijja mu bakyala banafu b'emitwe nebatagala kukola because omusajja omukyala wobeera ng'otambula omusajja naye aba oba oyina valiyu naye aba yeebanja okugamba nti omukyala ono nogendewo abo nemutwala naye buli woomukaka ogenda ddi ewaffe zigenda kuzaalira ebyembi ng'agenda akyala ng'obuli omwana okulangira okwo omwami omu yagamba omukyala yansiba emmotoka enfu omukyala myaka ena tazaala nakiwasa kikala olawatandika okuwevuma najjukira nesente najjukira kati abakuvugira ku ssente so singa mubadde mwagala n'ebintu by'omukwano things move right bimutambula mwenna mukwatagana tebakimanyi ekyo lwakuba misaluka okumulembe guno n'okufuna omuntu akwagala kyafuuse so okufuna akube empeta naye okufuna obufunyi nti nkwagala twakwagala erya ddala ekyo kyafuuse nekizibu kati bwekyalekere biva ku bya ddala okimanyi nti n'okufuna omusajja akwagala ku sex nakyo kyafuuse kizibu ekyo kimulina okukola okimanyi nti akatambi kakyuse abasajja bebavunamanga zimanya give me some kati omukazi kwagamba give zikyaddeewo omukazi yaŋŋambye naye musawo nti omusajja owaneza mukikizo budakiika gabi najja ku weekend nimugamba naye tutumukebera ayinza oba watusendimita nedda taata sikebera sisitimu yakyuse kati omukazi nakwesereyo kibebi sikujooga naffe mwakujooga ebbanga ddene ate munange si byakwekoza naye ekituufu oba sisitimu yakyo oba ki ennaku zino abakazi be basinga okwagala abasajja era kubanga oli mukazi nga omusajja wo akwagala nyokwata bulungi ngekyatika oyinza obutafuna mulala nze iwaffe mwange namufuga baŋŋamba oyo omwana gwofunye zaabu mukwate togeza era nowabasobeza mwana zaabu kati nze mbeera mbalwadde likusatulira zikola otuuka nga naye nzija otuuka bwentiti kusuuzamu eddakiika bbiri nsaba kunsolera kankubuulire bwanga okimanya nti ewaka olina kubeerayo essaawa 2 ez'ekiro ku mulimu olina kuggalawo 11 bw'olabanga waliwo nga 2 abazze 11 hello mukwano kagensaba
onzikiriza amakole kutegeeza tanwedde webali nemu agamba bulungi okimanyi ettooke njalizeeko ate kati wamwe bakugamba ono ofunyizza akuti abasajja baweddeyo manya nti ono bw'olina bebi abasajja balinga ttaka mukwate nga bwoti kwegamba tomunyiriza nti waayi maamizi kino wazakoze tatangamba nokuŋŋamba bw'okolayo emitwalo nga 2 gatwale ku mmeeza mwami era twakoze emitwalo 2 tukole ki tuzigabali tutya abasajja tetugenda kweyongera tutandikirawo oluddako abakyala tubamazeeyo abakyala bagenda kubuuza ebibuuzo bajja kubuuza ebibuuzo ombadde ngenda kukonjinita abnormalities zewazaaliwa nazo omukyala nga tujja kuzaala weziri wazigenda kikanga 3 ozimalayo eddakiika twagamba mulimu abakyala abazaalibwa nga balina obuzibu obukyama era omukyala webanga olaba ebitutambudde bulungi soko gyetukebereko because mulimu yewazaalibwa nabo osobola okukyusibwa twakyogera ku twagamba imperforated hymen twogera ku narrowing of the cervix tugamba narrowing of the nga cervix n'abaana twamubalaze nga mufunda ogenda okukebera nga mufunda ategukkiriza akwansa okuyitawo nga wazaalibwa nakyo si musajja yakikuleetera tewali gye wakijja because abakyala bambuuza nnyo naye musawo naddala abazadde b'abaana omwana wange omuto bakyabuliddwa omwana neraga nti omwana omuto tandika okwegattaka ali ku yunivasite akudda namusiiga zonde zetwayogeddeko nayerabya nti ono omwana we olusi yamuzaala eno perforated hymen oluusi omwana we tamubuuliza naye waba agenda okwegatta n'omwami alumizibwa kati era abasajja nze namaze okuba bakyawala baganda 6 before marriage abakusibya ebizibu bye ogenda kusanga olwazi ogenda kusanga olwazi nero kwa mamaze olayira tewali gyojjukira oba bajjaabo abo kyembaagalako kubanga kyakwatira tolina gyolaga tenagano mwagisayiningalo redi babayita banotest era mbaze okulaba walegendereza nnyo omukyala agamba sooka okuba embaga aba alina kyabikka ogenda okizuula okibuddemu bakubasi congenital abnormalities kati abnormalities ezisinga zijja kujja kuna mulimu omuntu tutuyita vaginosectum nga vagina eno yulina wakinzira budde otuweddeko yeyawulamu emirundi ebiri mulimu abantu abalina biconwet uterus nga nabaana ye alina nabaana 2 biconwet yes oluusi yakula bweti biconwet ne uniconwet nga nabaana oluusi yakula bweti netuuka neyeyawulamu bweti erina 2 horns nyingi mukifo kyokuba nekino bwekiti ye nga yeyawulamu bweti mulimu ajja nga ye alina n'abaana 2 nga vagina yajja nekola bweti nendala yajja nekola bweti ng'amazzi ogayonga wali abalina n'abaana 2 yes emwe balina kubamu no it is a condition abnormality oyinza ayinza obutazaala oba nemufiisaako emu nemukozesaako yes but ekisona kigenda kuvamu otegedde obuzibu lwaki tozaala because bw'onaaba tukebedde nga wano otubadde tukonyulula ogenda kujjako kimu nzikiriza tujja tukebera tutya tulina scan transabdominal gyetuyisa wano netukebera munda tulina transvaginal tugiyisa eno wansi esobola okulaba bina byonna ebiri munda ntubiraba bulungi tutegere ekikutawamu tulina x-ray ya pelvic region x-ray yamuzineraze mangi leero tomala bagyendezesaamu omusawo era yakisa bwojjewange nekugamba naye sinzira ku byenkebedde wetaaga x-ray ndabe kiki ekiri mu nseke kubanga bino ebyasikani birabise naye nabaana terina buzibu abantu mwegali naye tugende tukube ekifaananyi kya x-ray hysterosalpinograph tulabe what is happening in the tooth wemala okukiraba mwalisa obuzibu bwe buno tukole ku buno osobola okufuna ki omwana naddala abakyala because bw'omukyala togenda kuma bufumbo ng'omwana muzibu era abakyala batafuna baana naye kye bakola aya protective ku mwami we abeera ku ssimu
olwokuba omwana abuze alowooza omwana agenda kukola ki kunoonya omwana ewalala actually era nga maze mbeera musimu nga nnoonya abaana bamufaanana ndowooza nti yazaalayo abaana oba obudde bwonna afuna ki osobola okuba noweebuuza nti nemisawo gye lwaki sifuna mwana naye lwakuba kati nze kirinnya kuuka mu kukebera ojja osobola kujja wange nekola ki netuzuula netumanya buliwo olagamba nagenda mu kiliniki negenda mweno newakebera omusulo a system is a reproductive system lwaki onoonya omwana ate nokebera omusulo tujja tandikira mu programu eddako abakyala ebinaabibuzeeyo bajja kubuuza ebibuuzo mukyala in fact tujja kufunayo session bwetunabanga tugenda ku side y'abaami wiiki ejja tujja kufuna ebibuuzo nga bina ebyensonga ebikwatagana ku kino tuyinza okuleka ekibuuzo ky'olw'obudde obanga kigwa sayidi ndala nga naye n'aba programu nga naye obanga olina ekibuuzo kikwatagana ku bino byayogeddeko byetujja okusooka next time tugenda kusomesa ku baami what are one of the reasons lwaki gy'omwami problem eri ku testicles problem eri ku penis problem eri ku hormones problem eri ku epididymis eri ku sperms linako osobola okubeerawo ng'ekikolemesiza okuzaala penisi ng'ate functioninga abazisa nnyo okubeerako n'okubeera nga mwagala okuyiga komesi zifuna n'okubeera nga musiimu emirimu gye tukola naffe tujja kwongera okubaweereza nze so Aidah Nassolo nga nziramu bagamba siri waha ndi musawo mutendeke yakubuka mu kukebera ng'okyobuuza ku kyokukebera awo esangibwa ku Wandegeya Imaging Center esangibwa Wandegeya otuuke Wandegeya ni Wandegeya nze ndaba tamanyi kitala kye Wandegeya wali tamanyi ku bitaala kubanga Wandegeya si nnene nnyo naye eringa sente y'abantu abava etinda Gayaza Kawempe Nakulabye mu tawuni otuuka ku YMCA obudde mu kitaala osalamu busazi kulidda emulago kulidda emulago naye oba bakasalako bwottu batalako mbuza tunakiira mu kikatanga obuvaako nga bakusala ekitala bwoti kweyo stage twapakinga ezigenda eka mu Kyatinda osanga ekipandiro bwokirabulungi ne Wandegeya Imaging Center room namba 6 oba okubirako olusangu bw'otuuka mu bitala babuzaabuzibwa okubirako ku namba 0781 95 97 38 oba 078 95 97 38 eyo WhatsApp sera gibeerako eyeeyo naye oba oyagala WhatsApp osindika message ku ya Airtel eri 0705 25 14 59 0705 25 14 59 weebuuze oba olina kyoyagala okumanya ku bulamu ku system zino etwogeddeko n'endala visit abamu walabako kamu agenda abunoonya obwemabega naddala abaami olwokubayogerako kano ne kano okwogerako baami tubaleetera oluddako tugenda tandikira kuba abekalisizo bali bulungi okay sigenda kweyongera nze Ssentongo Frederick Lugonvu badde ku Lugonvu show ne Dr. Aidah Nassolo nzikiriza okubanga bingi byetutegedde kyokka ekyo kwasa ennaku atugambye nti infertility oba obugumba buli mu baami ebitundu 5 ku buli 100 buli mu bakyala ebitundu 5 ku buli 100 nga tunnamenya mukyala wo nti aganye okuzaala wandibanga gwe omwami gwe mugumba obanga gwaleka ekizibu onaakitegeera otya ku lw'omukago olugyo mubeere bulungi weraba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buarabu.